Alright, bassebo ne bannyabo kansubire muli bulungi nnyo. Mitawaana myereere eno mu Gaza Empire, mitawaana myereere. Ekifaananyi kye mulaba emmotoka y'omukulu Fiiki Gaza gy'abadde atambuliramu eweddewo nga bwe mugiraba mu kaseera ako eweddewo era n'abagibaddemu obudde buno bali mu ddwaliro naye nga bateeberezebwa okuwona. Omuto oyo gwe mulaba y'omu ku bagibaddemu obudde buno ng'ali mu ddwaliro apookya na biwundu. Bizibu nnyo, mitawaana myereere ky'olina okumanya. Kigambibwa mbu babadde balina gye balaga nga mu mmotoka mulimu abantu 3 naye bwe batuuse sayidi z'e Munyonyi eyo nti emmotoka okuva mu kibinja ekimu ekya Fangoni ne beekiika mu maaso, kati bano mu kugezaako okuwugula emmotoka yaabwe, jjukira badde babagoba eri bwe beekise mu maaso mu kugezaako okugiwugula eno ate n'ekoona ekifunvu okukakkana nga ababaddemu bafunye ebisago nga bw'omulaba omuto ate n'emmotoka n'eggwaawo. Kigambibwa nti nno emmotoka ebadde ebagoba eva mu kibira oba mu Fangoni Forest. Kinajjukirwa nti abantu bano oba enkambi zino zirina embiranye ebadde egenda mu maaso nga buli ttiimu yeewerera ginne waayo ogikolako effujjo era nga buli ttiimu bw'esanga ginne waayo egiyisa bubi. Kino nno kijjidde mu kaseera nga Fiiki Gaza nnaku nga 2 emabega yaakava ate mu kkomera oluvannyuma lwa poliisi okusalako amaka mw'asula oba amaka ge ne ttiimu ye n'ekwata abantu abasukka mu 10 era bwe bwakeera nga Fiiki Gaza ye bamutadde n'addayo ate ku ssaawa nga 4 okukima banne abaali basigaddeyo naye tuukidde obudde buno nga bonna baabatadde naye n'agamba nti maybe mwalimu omukono ogw'eya Fangoni naye ng'ebyo byonna tebinnakakasibwa ate gano amawulire nago we gatuukiddewo. Kya nnaku nnyo nti nno effujjo bw'erisi likolebwa mu ggwanga ate nga maybe n'ebikikwatako nabo basirise busirisi kubanga enkambi zino nsuubira si ekyandibadde kisaana okukolebwa obudde buno okulwanagana batendongo because enkambi zonna bw'otunulamu mu music industry bonna b'amaanyi naye era ng'endongo y'erina okuteebwa than okulwana. Embeera z'okubeera nti nno eggaali zeeyisaamu tezisookedde ku bano bavubuka. Emabegako twawuliranga eggaali ya Bobi Wine eyise mu ya Bebe Cool zimanya kamyoni biki naye ng'eggaali tezifuna nnyo bukosefu nnyo nga bantu n'abantu bennyini be beerumba oba ne beerumba nga bayita mu ndongo naye bano tebeerumba nga bayita mu ndongo, ebyabwe bya ddala. So okinaggweera nga eggaali z'abantu bano zifunye obuzibu ate ojja kwesanga nti no ku zino bo abanene tebakwatwako oba abazikulira. So kye nandisuubidde nti nno bandibadde nga batuula ne balaba obukkaanya obwo ngeri gye babukkaanyaako ne bakkaanya mu butakkaanya okitegeera. So eggaali ya aliens ya Fiiki Gaza eweddewo yeeyo bw'ebadde efaanana era ekikula kyayo bw'ekyo bweri naye nga obudde buno nga bw'olabye bbampa yonna eweddewo. Ebigambo ebigambibwa mbu nno babadde ba Fangoni si byange. Ogenda biwulira ng'omukulu yennyini abyeyogerera nti nno aba Fangoni be babadde bagezaako okukola ki obbalumba oba obbakolako obulabe. Driver abadde agibaddemu mu kuweta n'atomera ekifunvu okukkakkana nga bakoseddwa bonna abagibaddemu abantu 3. N'omwana oyo omuto gw'olabyeko awo era ogenda mulaba mu maaso awo ng'akubuulira ekituufu ekibaddewo n'engeri gye bafunyeemu obuzibu obwo. So embeera bw'etyo bw'eri ge mawulire ge twakafuna ku desiki yaffe ey'Akacumbaali nga ewa Fiiki Gaza mitawaana myereere miranga myereere emmotoka eyo
by'ogezaako okubeera ng'olaba ku kavidiyo obudde buno eweddewo bwe myemyemyemye. Bino nno we bijjidde nga waliwo Range Rover eyalibikiddwako ng'omukulu Figaza agivugaavugamukko. Abantu ne bagambye Range Rover eyo nga tulinga gye twalabako ku Fangone. Mabegako eri bwe mbeera mujjukira Alien nga yaakavaayo ebweru, waliyo emmotoka eyabeerabeerako awo. Abantu ne bavaayo ne boogera ebigambo ku mmotoka eyo ti nno oba yandiba ate ey'omukyala Sylvia. Naye ne tugamba tetujja bigendamu nnyo, omukulu Nobert oyo yabyogera. Ne mbagamba sibimanyi nnyo era twagenda okuddamu okulaba nga tekyaliwo. Ate abatunulizi b'ensonga oba abagubirizi b'ensonga bagamba nti baagirabyeko nga Figaza yagirimu yalinga agivuga ng'efaanagana naddala n'eri. Ne ŋŋamba nno nze sijja bigendamu kambireke. So kaakati eno bebeera nga esaanyeewo ng'ate n'eri bw'abeera yabadde avugamu nvuge, kitegeeza omukulu Figaza talina mmotoka. Bw'ebeera ng'eri si ye gye twalabyeko. Naye bw'ebeera nga ye kitegeeza kati gy'asigazza eno yo eweddewo emmotoka gy'olaba mu kavidiyo ako. Naye nga tusabire abali mu ddwaliro babeere nga bawona bulungi. Tubasabire babeere nga bawona bulungi ate baddemu kuba n'omuto omwana mulabye asoma. So tumusabire bateerere bulungi nnyo. Naye kye tusaba eggaali zino zikendeezebweko amaanyi wakati mu zikontrolinga naddala abo bennyini abazikulira. Figaza ne Alien akyemmanyi mukisobola, musobola otuula wansi ne mmalawo obutakkaanya ate bannaalumanya ne bassaalumanya ne balema kufiiramu, because kati accident ng'eno omuntu aba kufa kyandibadde afudde yandibadde oluusi tamanyi naabigenderwa byammwe, tamanyi naabutakkaanya buvaawa, naye abantu ne bafiira mu bintu ebitali birambulukufu oba ebintu ebitali bya serious, because ekibatta kyemmanyi endongo mu kuba endongo buli omu anaasinga ajja beera nga ate yaddaani okubeera mu kulwanalwana naye nga ekituufu kyo kiri nti embeera nzibu nnyo obudde buno wakati w'enkambi ya Fangone n'enkambi ya Figaza. Ye mu bigambo bye Figaza nsobodde omukubira kasimu nkakase oba ddala kituufu oludda lwa Fangone lwaleese obuzibu era naye n'abiŋŋamba mugenda beewulira mu maaso, naye ng'emmotoka bw'etyo kati bw'etunula ssaala zokka bannange, emmotoka eweddewo ogwo oba musaayi oba kiki, naye mwana. Anyway, katuwulire omuto ng'ayogera. Boy ate obadde ki? Accident evudde ku ki muganda wange nga ndaba oli mu mbeera mbi? Tubadde tutambula nga tugenda kusha nga tuli mu mmotoka kati Abafangone nga bajja nga batugoba nga bali mu mmotoka nabo kati nga tuli mu sipiidi nga tulimu abantu 3 ife ne duleevu nga twe twadde tugenda ne bajja ne batukiika. Ne babakiika emmotoka yaabwe ebakiise? Kati nga tetulina ngeri yakola ki yakola kati devo nagikyusa ng'ali mu kutya n'atomerako ne tulumizibwa. Dereva bo babakiise emmotoka yaabwe, dereva wamwe n'atomerapo. Ng'olabye muganda wange, kaakati owulira otya? Siri bulungi. Nkulaba muganda wange, naye kasita oli mu ddwaliro oli mu kufuna bujjanjabi. Saagala weeraliikirire, sijja kwogeza nnyo kuba ndaba toli mu mbeera nnungi muganda wange. Abaye ba Fangone badde bali mu ggoba omwana abadde agivuga n'atomera ekisenge awo. Omwana tafunye buzibu? Afunye buzibu, ali mu ddwaliro. Bannange ate nga kibi babaddewa? Mwana kibi nnyo. Naye gw'oli sitedde? Kale katulinde ejja tulabe.